Yes, all right. Oli ku Yugi Update TV. Bannayuganda muwulirize. Tutandise n'embeera nga woogiraba. Naye bannayuganda mwenna gye muli. Gwe yenna ampuliriza oba ali mu kulaba. Wootatandike kutunuulira bizibu by'abalala oba kutunuulira kizibu ky'omuntu omulala ng'ekizibu kyo mukyabonaabonera nnyo mu ligiimu eno. Kikuddiramu. We mutaatandike kulaba bizibu by'abantu abalala ne mbitunuulira ng'ebizibu byammwe ne mubitunuulira ne mwesuula muguluka ku byo, bigenda basaanyaawo nga n'okutegera temutegedde. Awo wennyini we tugenda okuba nga tutandikira. Oli ku Yugi Update TV kosinzidde obba nga otuwuliriza, ngenda mu maaso n'okubalamusaako mwasibye muti eyo mugyebale gye mutuusaako engalo. Abali emitala w'amayanja abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Waliwo eyambuuziza mu comment section nti wamma diaspora bitegeeza ki? Diaspora be bantu abakolera wabweru wa ggwanga nga yagenda okukazana naye ng'emirimu gyagikakkalabiza si mu nsi ye naye ng'afulumyemu mu ggwanga lye. Kabeere ng'ali mu Kenya, ali mu Tanzania, ali mu South Africa, ali ku kiwombo ky'Ebuwalabu, ali mu America. Abo bonaabona tubatwalanga ba diasporas. Kakati gwe nkuzzeemu bulungi kansuubire. Ntegeeza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia mwenna mbatumiddeko. Abajja mu comment section mbatumiddeko nnyo, mwebale kunyiikirira mulimu ogwo gwa kuteeka eddoboozi lyammwe ne musobola okutangaaza bannayuganda. Nammwe abalayiki nga sibeerabidde, ate nammwe abajja mu subscriptions ne mu subscribinga, mbebaza nnyo ekyensusso naye mbajjukiza obuteerabirako na mukadde kasobolenga okubaleetera notification message. Tubadde ku mulamu ogugamba nti bannayuganda wootunuulira ku mbeera egenda mu maaso, wootunuulira ku mbeera egenda mu maaso mu Uganda yattu, ntegeeza eno embeera kankabaddizeyo tutandise n'omukyalo oyo ng'agenda mu maaso n'okulaajanira ab'obuyinza bonna abaali bagenze mu maaso n'okubeera nga bamufunza. Naye regardless oba ng'oggyeko kyonna kyonna kye yali akoze ku musango yali akomitinzi oba ku tteeka lye yali amenye, naye omuntu omulabye ali vulnerable afukamidde wansi akwegayirira, awo tuba tulina okukissa ku ddaala ly'amateeka, okijjawo ku ddaala ly'amateeka ne tukissa ku ssa ly'okwegayirira. Buufu ki obuli mu kwegayirira okwo n'embeera omukyalo ono gye yabaddemu? Woba otunuulidde akatambi ako, akatambi ako kalaga nti omukyalo ono newankubadde amateeka yali agategedde, naye olowooza nsonga ki eyinza okujeemesa omuntu amateeka ng'amanyi ab'obuyinza kye bayinza okukola ne kye bagenda okukola, era omuwulira muli bamugamba twabagamba nti we tunaakomawo bijja kuba birala, naye n'awalirizibwa n'akomawo. Gwolowooza buufu ki obw'okwesa omwo omukyalo okufukamira okwegayirira nti bannange? Omukyalo oyo kiraga nti nno yali ku sseerya erisembayo, ebo omuntu we baali batikka nga bw'atunuulidde. Kyekintu kyokka kye yali ayinamu ng'essuubiri eryali essuubi lye. Kati gavumenti muli muggyeko. Awo wasuubira okukola. Abantu abasinga tebakolerera bugagga. Gavumenti yabateeka mu sisitimu nga bakolerera kulya. Ye kasita afuna ekyokulya, era okwegayirira okwo kukulaga nti eri ssuubi lye
si ery'okugaggawala kubanga akakantu ke batutekadde kamugaggawaza suubiri ery'okulya. Naye mu buyinza oba mumwe abakwatisa amateeka kobeere ku order waliwo extent etuuka ng'olina okuteeka wali obuyinza ku bbali n'okozesa ku kye bayita yo characters. Kambuuze abantu bano abasindikibwa mu bikolwa nga bino tebalina nnomo characters. Singa omukyalo oyo yalekeddwa obuntu bwe n'akwata bukwasi n'agenda, ani yandivunaanya awo obuyinza nti waki walese omukyalo oyo genda? Kubikola byazaala banga mugenda maaso n'okukola era nekyabadde asuubira kye muzzaako mukola. Omukyalo oyo ddala yabadde tagwanira mukisa mulala. Nga sinnaddandika kumunenya njagala tusooke na kuteekawo sympathy. Ekisa naffe tukyetaaga okuteerawo bannansi ekisa. Mbutuufu tolaba nga wabadde weetaagisawo sympathy omukyalo oyo muleka omulese aboneebone emyaka gye gyonna egy'obulamu kubanga wabadde essuubirye. Wabula gw'okalambidde olaga buyinza, olaga engeri gye amateeka gye gakwatibwamu. Waliwo engeri bbiri ez'okwakitingamu amateeka eri abantu n'engeri y'okukyoboolamu amateeka. Amateeka tugakola naye ebiseera ebisinga okimanya amateeka ago tegajjirwako bikolwa. Ebikolwa bitondwawo oyo agenda mu maaso n'okupulakitisinga amateeka ago. Kyabadde kibajjako ki omukyalo oyo muleka agende? Lwaki gavumenti esiga obukyayi mu bannansi? Lwaki gavumenti yennyini yeyeekyabira akabasa negenda maaso n'okunenya eggwanga nga bwe batagiricognizinga ku birungi byezze bakolera? Kigasa kigga okukola ebirungi ntomooni ate n'obisaanyaawo mu kaseera mpawe kaagwa? Kitegeeza oba wabikolera bwemage tewaliwo nsonga nnuŋŋamu waki wali obikola. Tubeebaza abali mu buyinza, mukoze emirimu egitagambika, muwadde Uganda bannayuganda ebbeetu ery'okukola musobole obbakamulamu omusolo. Temubawadde ebbeetu lya kukola olw'okuba nti nomwagala abeere bagagga, wabula mubakamulemu omusolo ng'embakuumira awo mu bwavu. Kino atakitegeera oyo abeera muzibe oba atakiraba. Ebikola bingi bye tuze tutunuulira gavumenti byezeetuusa ku bannansi. Si lwakuba nti bannansi temusobola kwerwanako oba kuboggolera ku bikolwa nga bino. Nedda mulinda ekizibu ekyo ekituuse ku munno we kiri kutuukako naawe osooka olweizinga eddoboozi lyo. Mmwe we mutaatandike kulaba bizibu by'abantu balala, bizibu bya bannammwe nga bizibu byammwe, nti ekituuse kw'oli naawe kiyinza okutuukako. We mutaayige kulwanirira for justice eri bannammwe, w'olwanirira justice eri omuntu omulala oba tulwaniridde justice kw'oyo omuntu oba olwaniridde justice ku sayidi yo, kubanga ekimutuukako saa yonna yonna kijja. Ekintu nga kiri mu gavumenti nga yekiteekisa mu nkola nga yeetaddemu omukono, ebiseera ebisinga kibeera kiri atabaala. Mu Buganda balina olugero olugamba agamyuka omutezi ge gamyuka n'akasolo. Gwe n'oba oteze ng'oli mu bweraliikirivu nga n'ekyoteze nakyo kiri mu bweraliikirivu. Kakati olugero olwo luwanizibwa ku bikolwa bino ebigenda mu maaso. Gw'ojja kutunuulira munno ng'agenda mu maaso n'okuyisibwa obubi, otunuulire ensonga zino ng'ezitakwatako naye ng'ekituufu zino ezigenda okwetooloola zirandagge zituuke ekiseera nga zikwatako. Bwe baali bagoba abantu mu kibuga abatembeeyi
ba street vendors mu kibuga Kampala. Ndowooza aba bodaboda bati bannasanguza ku linnya lyammwe nga mmwe mwakubye eddagudde wayita olunaku lumu ne babateekamu ababooda n'abatakisi. Mwenna tewali yavaayo kulwanirira ku munne. Ebikolwa ebyo nga kyakabeerawo nga batandise okugoba abasuubuzi ba street vendors, ababodaboda temwabeerawo kuyimirira ku lw'abannammwe balwanirira. Era engeri ekikolwa ekyo kyali ku mmwe kwega buli muntu. Ekinneewunyisa ku bannayuganda, buli muntu alinda paati ye weetuuka asooka ayeesowoleyo alaga okunyolwa. Kati ffe twabayiga tetugenda kunyolwamu nammwe paka emunaatandika otegeera, paka emulitegeera nti eddembe mu Uganda lyetaagisa okulwanirira, nti munnansi munno muba mussa kimu, mulina okuyiga wamu okukolera obukuyege, okussa ekimu okusobola okulwanirira justice, obwenkanya. Kakati abakyala bano mu mirembe gye baali basaalinkiriza mu kibuga nga bagenda maaso okutuusibwako ebikolwa ng'ebyo, tulowooza nti nno tewaliwo bannansi batunuulidde bintu ebyo nga balaba. Babitunuuliranga era ne babireka ne babiziimula okuba tebabakwatako. Bano batembeeyi ba street vendors. Naye golowooza ddi wooteekeddwa okuba ng'ovaayo weesoolayo ng'olwanirira eddembe? Woba olwanirira eddembe tulwanirira lyo wekka, lwanirirako n'abalala, kubanga ekituuse ku oli leero enkya kijja kutuuka ku ggwe. Etteeka lino eryayisibwa obadde okimanyi nti terina documentary n'emu mu parliament, mu gavumenti terina documentary yadde neegi. Ekyo njagala nkikutegeeza. Etteeka lino era lyasooka kuyisibwa na minisita ono w'e Kampala Kabanda, yavaayo n'abalabula n'agamba ba street vendors mwenna ke kaseera okuba nga mwabulira ekibuga, nammwe abasuubuzi saaka abatembeeyi abasinga abakolera ku nguudo saaka ababodaboda abatakisi ebikadde. Etteeka lino lyayogerwa bwogerwa okimanyiiko ekyo nti era munnayuganda wali okyalina oluwenda oluli kuba. Lyayogerwa bwogerwa, teryayisibwa through documentation oba documentary, teririko documentary. Ngenda kuba nga mbikuwa ogenda naawe kwetunulamu olabe nti bannansi abasinga tweyisa mu ngeri ey'ekitumbaavu. Mwe mulowooza waliwo agenda okuva ebunaayira atandika okulwanirira justice eri bannayuganda, human rights advocates zinaavaayo zitandika okulwanirira ku mmwe abatasobola kwerwanirira. Gwawuba nga teweerwanyeeko omuntu omulala anaategeera atya nti onyigirizibwa? Muyinza obba bino bye mwagala kukulaakulanya nsi yammwe nga bye babagamba, mwagala promotinga development mu nsi yammwe. Ebigambo bino ebyayogerwa nga bwe nkugambye nti no tebirinaako any written document, byayogerwa bwogebwa wabula tebyakakasibwa. Kitegeeza munnayuganda wali oyina omwaganya ogusobola oddirwanako ebigambo nga bino. Bo babagamba bali mu kutereeza kibuga, yes, naye nga bwe nkugambye nti ebikolwa nga bino oba amateeka gano we gajja mu ggwanga bannansi ne mwetuulako, kiwa ekifaananyi eri abalala ababatunuulidde nti muli okay with the situation, muli okay n'embeera gavumenti yammwe gyegenda mu maaso n'okubayisaamu. In case omuntu osituse kwerwanako, gulowooza ani agenda okuvayo atandika okwerwanako ku lulwo? Olina kubeera ekizempulale n'abala ne basituka ne bakulwanirako. Wano tuzze tulaba ebizze bigwawo mu Kampala, bannansi ne bategekawo okwekalakaasa olw'embeera eno.
eze bannange tugenda kola tuti nosanga abalala bali ku byabwe kubanga bakitunuulira ng'ekitali kizibu kyabwe mu kaseera ako. Kino ekyokugoba ba street vendors tekyali kizibu kya bannayuganda era baatunuulira nga bagamba ate ffe tukolerayo ddi ate bali mu bizimbe. Bagenda okulaba we baamala okiyisa mu Justin bigambo ne balaba nga temulina kye mukoze ne bakimanya nti bingi basobola okuyisaawo. Bakimanya bumanya nti bingi ebisobola okuyisibwawo abantu bano era tebalina kye bajja kukolawo. Kkirizo bagaana byayisiddwawo. Kati wawulidde era nga bayisa etteeka ery'amayumba ery'amataka. Bwe bibadde tebikwatako ng'oli mu bizimbe beewanise nti bagobye batembeeyi ogenda tuuka ewaka ewo nga basenzeewo olwo bitandika okukwatako obuuza ate nze nakoze eki. Olaba embeera kwefuula nti n'ebizibu by'abalala gwe si bizibu byo. Olaba ebiranda ne bituuka ne bikwatako. Kati bayisiza etteeka mu parliament liri mu parliamentary committee board bali mu ditunulamu dyekenneenya. Targeti emu gye batagetinga mu tteeka eryo edestroyinga economy n'obulamu bw'abannayuganda bali mu miliyoni 40 n'omusobo. Bo tebatunuulira how effective gye kiri eri abantu. Kasita babeera nga empiki emu gye baagala okuteekerawo obstacle bagiteereddewo gwe munnansi gwamanyi kati yo gavumenti yaffe. Kansooke nkuwe ku minisita ono ng'agenda mu maaso akaseera abatembeeyi bano bwe baagobebwa mu kibuga okakase bannayuganda mmwe baani. Ekiragiro ekiyise kyakutwala abatembeeyi buli omu aveewo mpolampola waali. Era tusaba n'aba enforcement baleme kubeera corrupting nga bajjako abantu bano tebabaggyako ssente. Njagala KCC ekole kyeteekeddwa okukola nga KCCA esobole okulaba nga tekola ki nga abantu bava ku nguudo. Kibuga kyaffe kibeere ekibuga ekyeyagaza era nga tubawadde kutandika na leero naye ne basaba ennaku weeks 2 ennaku 14 tubawadde okuva leero nga 5 paka nga 19 babeere nga kino ekiragiro kiteereddwa mu nkola. Tugenda kutandika okuba nga tubasindiikiriza tutandika ne mu nnaku z'omwezi nga 2 nga bonna bavudde ku Chiku streets. Tumanye ebifo bitono bye bakoleramu. Tugenda kubateerawo Sunday market ate tulabe nga ne evening market tugyogerako ne security. Tulaba kisoboka kuba tekisoboka nekya Sunday market kiri confirmed tugenda kikola era tusuubira abantu batulinde nga tutaddemu ekyo ekintu mu nkola. Ebigambo ebyo byayogebwa Minisita Kabanda ng'agenda mu maaso n'okusendasenda ba street vendors mu bukambwe naye bannansi tebalina kye baayogerawo nga byakava okuyisibwa. Era okumanya abantu bano bajooga babagamba mwebale nnyo okubalonda era kye mwali mukoze kyali kikola kyabuteetiiririra. Mwabalonda naye temuyimirira mu kkubo lyabwe muleke bakole emirimu gyabwe egy'okulaakulanya eggwanga. Ggwanga kyerinza okulaakulana nga temuli munnansi. Ggwanga kyerinza okulaakulana ng'ekonomi eri wansi. Ng'oggyeko ssente ezo ze beewola obwewozi zigenda mu maaso n'okuba nga zisindiikiriza munnansi. Ng'olowooza Uganda eyinza okulaakulanira ku mabanja? Ekikulaakulanya eggwanga y'ennyingiza y'ebyenfuna economy kasite boostinga eggwanga liba likulaakulana ng'olwo eggwanga teririna mabanja tebalina balinyeenya. Naye ebitundu ebimu biremererwa okukulaakulana ne Uganda tekyabifunamu nga byo kubanga olw'amabanja weesanga nga eggwanga litunze ebitundu ebimu natural resources weesanga bazitunda olw'ebbanja so ezandibadde ziprovidinga income eri eggwanga daily mu mawanga ag'ebunaayira tugenda okwesanga gavumenti yazitunda dda olw'amabanja agaggyibwayo mu World Bank ate ssente ezo ne zibbibwa baminisita oba administration eri mu buyinza eya NRM. So bino ebintu byotalina kubuusa maaso gwe munnansi nga tubigamba era ky'oba olina okukola kwe kusharinga n'olayikinga. Oli waddembe okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo gwe nga w'osuubira wekyandibadde naye okusinziira ebintu nga tubiraba tukkirize oba tugaane. Obanga toli muzibe ebigenda mu maaso obiraba, obanga amatu go gawulira bulungi nnyo nkakasa buli kimu okiwulira
abantu bano kye boogera. Mu byonna byonna byagenda mu maaso n'okwogera n'okuteeseganya, gwe muli oba obiwulira oliramu pulaani yo gwe y'okulaakulanya gwe munnansi. Bakulaakulanya kibuga ye ngombo yaabwe gye baliko, naye nga bye bakulaakulanya ng'omuntu wa wansi tojjaayo, era bakulaakulanyiza bo abe waggulu basobole ofiitinga mu bitundu bye baagala ofiitingamu. Kati balaba ng'ekibuga Kampala mu downtown wadde tebafiitingayo, nga bali mu uptown ate nga mu abantu mu uptown temugendayo. Kati baagala abadde mu uptown bakkirireko mu downtown. Naye twagala obbategeeza ekikola ekibuga si bizimbe wabula bantu. Population kikulu nnyo mu kumakinga ekibuga city. Oli ku UG Update TV nyongera okukujjukizaamu nkugambye n'etteeka lyaleetebwa bannayuganda ne batalirwana nako naye nga teriyisiddwa mu documentary just nga lyogeddwa bwogerwa, era wookebera mu records teri documentary n'emu eri specific ng'especifikangiddwa oba ng'eri specifically ng'eyogera ku nsonga eno ey'aba street vendors ogobebwa mu kibuga. Era Minisita Misa Kabanda linetteeka yaliisa mu April 2026 bwe yavaayo n'alangirira ekiragiro kino kyali kiragiro teryali tteeka. Bwe tuba tujja tununuulira ebize bibaawo, Minisita owa Kampala Capital City Authority and Metropolitan Affairs yavaayo n'afokasinga n'ateekawo kye bayita trade order mu kibuga Kampala, ng'agenda maaso n'okusindiikiriza kwali kusindiikiriza ba street vendors saako ne ba taxi drivers n'aba boda boda bave baabulire ekibuga Kampala, ng'agamba nti nno bano basusse okwonjestinga ekibuga, bakooye omujjuzo gw'ekibuga. Okusinziira ku biragiro bye okuva mu mwaka ogwa 2026 ng'atandika, minisita ono azze agenda mu maaso n'okubeera nga awa ekiragiro kino nga takiruma namu, ng'agenze maaso n'oteekawo enforcement operation basobole okubeera nga bajjawo illegal street vendors mu kibuga Kampala, Central Business Districts zonna. Naye buli ebikolwa bino ebibeerawo wabeerawo abakozesa advantages okunyigiriza munnansi munnayuganda. Kati weesanga nga n'abatali mu irigo we batandise okuba nga basindiikirizibwa olw'ekiragiro ekyayisibwa. Kati ebiragiro bino birungi ebiseera ebisinga, naye ate oludda bijjiramu obubbi. Ate bayisa ebiragiro bino olw'akaseera we bamala ofuna achievement gye baagala nga babivaako, naye nga damage gye balese ku ggwanga ebeera y'amaanyi nnyo ddala. Kakati aka katambi ke tutandise nako ng'omukyalo oyo agenda mu maaso n'okusindiikirizibwa, njagala mbajjukizeeko ng'embeera eno yaakatandikawo. Bannansi nga bagenda mu maaso n'okunenya Robert Kyagulanyi Ssentamu atatuulangako mu State House, nga sigamba nti gavumenti yegenda mu maaso n'okutwala eggwanga atakolekitingangako ku musolo, atalina kyavunaanyizibwako mu Uganda, mwe bagenda mu maaso n'okunenya. Ekikolwa kino ngenda kinnyonnyola nti sooka omala okulaba akatambi kano n'oluvannyuma ngenda kwongerayo nga kyenjogerako okirabyeko. Yes, alright. Abo be bannansi abanyigirizibwa era abeetaaga okulwanulirirwa. Wabula buli w'obeera mu buzibu
ate ne bakugattako kukozesa ensobi gwe nolowooza nti no mu nsobi mwogenda ofuna achievement ekyo oba weerimba. Ebigambo byo omukyala bye yayogera ng'agenda mu maaso n'okuba nga biwerekeza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yamutama ng'agamba talina kyakozeewo. Kati kano kabonero sigenda muvumirira wabula kabonero akakulaga nti gavumenti yaabwe terina kyekozeewo bukyanga ebeera mu buyinza emyaka 4 gyemazeemu. Bwe babanga eddembo libanja Robert Kyagulanyi Ssentamu atannamala na myaka giwera 10 mu byobufuzi n'omubanja enguudo n'omubanja primary needs ne well-being mu ggwanga, tukkirize oba tugaane. Amazima oba otya butya googera nti gavumenti terina kye yakoleddewo. Kubanga singa gavumenti ebadde erina byekoze era ng'ogyenyumirizaamu, wandibadde tubanja nguudo, wandibadde tubanja bya bulamu, wandibadde tubanja bya njigiriza. Lwaki oba obibanja omuntu eyakajja mu opposition mbyobufuzi n'otatunuulira bibanja gavumenti yo ecollecting omusolo? So ebiseera ebisinga waliwo etunyiga eppeesa nenge eppeesa ero tukoze eki? Tunyize ffu. Mmwe mwennyini mmwe abagenda mu maaso n'okutunuulizibwa mu kamera mutattana ekitiibwa kya advocate eyandibadde avayo n'abalwanirira ku mbeera ezigenda mu maaso mu ggwanga. Yabagamba kino kyabalemu otegeera era nkiddamu, gavumenti teyeetaaga Kyagulanyi. Gwe olaba bamufokasinzeeko nnyo gwe obwongo ne budaivatinga gwe nolowooza nti nno ba aiminze kufuna Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nedda, gavumenti eri aimed eyagala ggwe, eri yalinga obstacle egyesimbye mu kkubo lye. Kyagulanyi yalinga obstacle, omuti ogwesimbye mu kkubo lya gavumenti okutuukako gwe munnansi. Omanyi nti ebintu bye baakamukola gwe tobikolwanga nako, gwagenda maaso noga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tatuyambye. Omanyi ebintu byasuddewo okubanga atuuka ku gwe munnansobere n'emirembe alwanirira ebitamukwatako kubanga akimanyi bwe kiva ku gwe kidda ku ye, kwe kukulwanirira justice, eddembe ly'obuntu. Gwe bakutuusaako ebikolwa bino olaba n'olaba munnansi ng'atuusiddwako ebikolwa nga bino, wali ovuddeyo n'oyimirira n'oboggolako ku muntu munno muyisa we batyo? Kati ye waavaayo n'aboggolako ate n'amala n'akwatibwa ku lulwo. Bannange, ye engeri y'omusasulamu. Twandibadde tumwewuunya bwewuunya obuvumu n'obumalirivu bw'ayina n'omubiri gwayiwawo ate nga buli kimu akiyina. Obugagga yali yabukola dda, asobola okubeera ewe n'arelaxinga n'agenda ebusaabala n'atuulako ku maato n'alya obulamu n'abaleka mmwe nga mukubwa mubonaabona, n'abaleka ne muyisibwa ng'ekyonziira. Naye yagamba kino kibaani feya. Omuntu ng'onoolwanirira eddembe lyo. Yagamba nze okusigala wano ebusaabala nga ndi mulamu era nga nnyina emirembe, nnyina sooka lwanirira bano babeere n'emirembe. Sisobola funa mirembe nga mmwe muli awo. Naye ekyewuunyisa engeri y'okusiimamu tebadde nnungi ku sayidi y'Abannayuganda. Teri muntu agenda kuva mu nsi y'abendi ajja abalwanirire. Mufunye advantage munnansi munnammwe avuddeyo abalwanirire ayeewo buli kimu ekyetaagisa. Mukulembeze eki ku opposition eyali azze ng'asobola okuyiwawo omubiri ng'ali so determined nga Robert Kyagulanyi Ssentamu waabadde. Gulowooza mugenda muzzaawo anazzikawo? Ozasike kaseera obwongo mu butaggulule mutandike okulowooza ku nsonga ezibazimba, muzuukuke. Mbadde mukimanyi nti nno bajjajja bammwe ssabwa zino we muli we mweyagalira bamala kulwanirirawo. Omanye entalo ezaalingawo eza tribes, tribalism, omanyi kiyakola mu ggwanga okulwanirira ebifo. Bajjajjammwe ne balwana okwokipayinga ebitundu. Goloza singa tebalwana mwandibadde muli luddawa, mwandibadde mwasengawa. Okimanyi buli nkulaakulana ejja na kugirwanirira. Teri nkulaakulana egenda kujja nga weetuddeko nga buli kimu okitunuulira. Abo boolaba batambuza enkulaakulana batambuza yaabwe so siiyo.
wamma oli ku Yugi Update TV kosinzidde okuba ng'otuwuliriza gwena mpuliriza sharinga likinga nga bulijjo tuba tuyitamu ku bantu abajja mu maaso n'otuterako komenti. Okero Fahadi webale komenti yo ongirabye. African woman naawe obaka bwo butuuse. Tukwatani oba linnya kirino tukwatanise Justice obaka bwo butuuse. Joyce Buteme eddoboozi lyo lituuse liwuliddwa. James Tamale webale kubeerako. Evasta Nabukonde webale kubeera ku Yugi Update TV. Olw'obudde munzikirize enkome wano. Mbaagala nnyo nnyo. Mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.